Asibya olwalira kwatidde ekibiina ki NUP bendera okuvuganya kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu asibyawo enjaakalulu mu bitundu okuli Makindye Ssaabagabo ne mu kibuga Ntebe. Olugendo lwe lumutuusiza mu Makindye Ssaabagabo gy'asoose alutandikidde ku kitebe ky'ekibiina akozesezza oluguudo lwa Northern Bypass bw'atyo n'ayolekera e Busaabala kyokka nga Bakira abadde awuubira ku bantu baasanze eyo gy'ayise. Aliwo wasanze abagoba ba bodaboda nga bamulindiridde era ng'ekiddiridde bano kugobagana n'ababyakwerinda nga babatangira okumukulemberamu. Ku nkulungo y'e Busaabala asanze ab'ebyokwerinda baazibyeyo awatali kukkiriza bayitawo. Mu kisaawe waakubya olukuŋŋaana e Busaabala ono asanze abantu bangi bamulindiridde. Abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu Wakiso ku kaadi ya NUP babuulidde Kyagulanyi ebizibu ebibatawaanya mu kitundu kino omuli ekibbattaka n'ekyabavubi abaagobwa ku nnyanja. Asuuza ekisaawe kino ababbi abantu b'e Busaabala famire bisatu babadde baagala zisengula naye nayimiridde ku fulo ya Parliament era ne tujja wano ne baza Honorable Naluyima n'abakulembeze ababbi ne tubasuuza ekisaawe ne famire bisatu ne zitaasa. Ojja okulonda ojja n'omummonde omugagga yabadde yakyezizza twabadde ne Honorable Sserukenya era meeting yabadde wano e Busaabala wooli weewali ensonga nate ey'omwalo abasirikale mu Wakiso muno ye wamu gye batuntuza abantu ku nnyanja naye tumanyi w'okwata Entebbe mu 2026 bannayuganda bano bonna bagenda kwegayagala bagenda kubeera wadde amazima gabayise mangi ku kkubo musobodde okujja ne muwaniriza Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wakiso yenna eyagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate mmwe ab'e Busaabala muli banjawulo lwansonga abakyalira nnyo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi ne Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya boogeddeko eri abantu. Ennyanja eyo yammwe muyina okiganyulwamu okusookera ddala ng'Abakalamoja balina okuganyulwa mu zaabu waabwe ng'Abanyolo balina okuganyulwa mu mafuta gaabwe kaakati nammwe eno ennyanja yammwe era nga Pulezidenti bw'azaakyogera ng'amaze okuyingira mu ofiisi ezimu ku executive order zigenda okusookera ddala kugoba magye ku nnyanja mwebagalire ku nnyanja. Olunaku tugenda ssalawo emisango gy'amataka, olunaku tugenda ssala emisango gy'abantu baffe abali mu makomera, olunaku tugenda kusala emisango gyonna eginyigiriza abantu ba bulijjo. Kankulabe ng'osala omusango kola bw'oti. Kyagulanyi ng'atannaba kwogera asoose kuyimba ekintu ekisaanudde abantu. Ensonga nnyingi ezindetera okwenyumiriza ono asoose kufalaasira abantu okutambulira ku bubaka obwa Ssaabasajja bw'awadde obwa Ssekukkulu. Tubalamusizza mwenna tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo. Naffe tubasabira twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'alugendo tusobozesa okutuuka mu mwaka 2026. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okubwa okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bateekateeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'obukiiko obuvunaanyizibwako naddala kati mwana gwe nkyasoma mesegi ya Kabaka. Kyagulanyi bw'ati avumiridde ebikolwa eby'ebitongole ebikuuma ddembe okutangira abawagizi be okumuwerekera n'okumuwuubirako. Zirawani Busaabala ku nnyanja Nalubaale mbaweereza obubaka obubeebaza mwebale butatuswaza abantu b'omu Buganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bulungi nnyo yonna gye tuyise amagye agasukka omutwalo mulamba gaasuuliddwa ku kkubo ku Northern Bypass yonna ne bawamba abantu bonna ne bawamba ekitundu kyonna ne babagazaawo amaduuka ne babagazaawo ennyumba zammwe. Abantu abava e Gangu babaganye okujja, abantu abava e Makindye babaganye okujja,
abava mu constituency enna babaganya okujja kya buswavu nnyo naye njagala babuulira baganda bange ekyo tekiraga maanyi ekyo kiraga bunafu n'abannayuganda bannaffe baweereza obubaka ti bano abantu okulaba nga baleeta abapoliisi n'amagye omutwalo mulamba nga batya akasajja akatalina yadde ejjinja jasinyira bendera ya Uganda yiino. Asuubizza okukola ku kizibu eky'ekibbattaka nga wangudde akalulu ssaako okulaba ng'azza abavubi ku nnyanja. Wano buli omu bw'abeera n'abantu bakulembera ne bwe babeera bataano nga ttiimu si yakola fujjo si batuma kola fujjo wabula mbatuma kubeera bategeevu mbatuma kubeera baagala ensi yaabwe mbatuma okuba olaba ekibbattaka baatuuka okulibba ku muntu gwe mumanyi kati ate gwe owa bulijjo kino ekisaawe kye tulimu kiri mu lusuubo naye nga abasenda abantu ku ttaka bw'oba bagoberedde bonna bamalira wa Museveni bonna bamalira ku magye njagala obbategeeza nze kennyini kamwa koogera baganda bange mu Uganda empya ekyo kye tugenda okusooka okunogera eddagala mwenna baali abavubi kati ennyanja amagye gagiwamba nalabye omukazi wano ng'ali mu yunifoomu y'amagye naye ng'ayogera ebyekisiru ebisembayo ng'agamba nti mulonde Museveni balyoke babakkirize okukolera ku nnyanja ennyanja y'abajjajjammwe ndi wano bategeeza nga Honorable Ssenyonyi bw'akyogeddeko olumala okutuula mu ntebe eyo oda esooka egenda kuba egoba amagye ku nnyanja nakubaddiza ennyanja yammwe. Bw'avudde wano ayolekedde ekibuga Ntebe gy'abadde n'olukuŋŋaana olulala kyokka ng'asanze ebyokwerinda binywezeddwa yonna ng'ali enkumba ayise Joyce Nabatta eyakwasibwa NUP bendera ku kifo eky'omubaka owa Ntebe munisipaali ne bagenda nga bawuubira ku bantu bonna kyokka ng'amakubo ag'enjawulo gabadde gaggaddwa. Ku kisaawe kya Tanda Playground asanze abantu bamulindiridde mu bungi wakati mu kuyimba obutasalako. Abakwatidde NUP bendera ku bifo by'enjawulo eno babuulidde Kyagulanyi ebizibu ebiri mu kitundu. Mu kwogera Kyagulanyi asabye abeeno okumulonda n'abakwatidde ekibiina bendera bonna. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggwira lino ku lwa KTV Amalindire.